nga Uganda yetegekera okuza olunaku lw'okulwanyisa obukenuzi olubeerawo bulinga 9 Desemba, ebitongole bya gavumenti ebitali bimu byegatta wamu ne bitandikawo kakuyege w'okutalaaga eggwanga nga babunyisa enjiri ey'okukyawa n'okulwanyisa enguzi. Bano bakulemberwamu Wofiisi ya Kalisoliiso wa gavumenti era ng'okumala ssabbiiti nnamba babadde batalaaga ggwanga. Olwaleero Kalisoliiso Irene Mulyagonja akomezaawo alipoota y'ebyazuula nga beegeyamu n'abantu. Alipoota eno ajanjulidde mu maaso g'abannamawulire mu Kampala mwasinzidde okutegeeza ng'okulambula kuno bwe kubayambyeko okutegeera engeri bannayuganda gye bawuliramu eri obuli bw'enguzi obukudde ejjembe mu ggwanga. Ne tusanga nti baakisanyukira kubeera nti twabayita okujja mu barazazi ne tugenda ne mu bitongole ebimu ebya gavumenti eyo gye twatambulira baakisanyukira. Mulyagonja ategeezezza nga mu gavumenti z'ebitundu bwe babadde batakimanyi nti enguzi eriyo eŋŋooŋa n'okuŋŋooŋa. Ono awadde ebyokulabirako by'obutale bwe baalambula ng'eno abakolayo balumiriza abakulu ku disitulikiti okubumaamira nga n'okukolayo obukozi kwafuuka kwani akumanyi. Bwe twagenda mu butale waliwo akatale ke twagendamu Mpanga market ne tusanga nti akatale kano mulimu abantu b'omu kitundu balowooza nti abantu b'omu local government beegabira emidaala mu katale bo ne batafuna midaala. Kyazuulwa nti abakulu ku disitulikiti eno akatale akakulu ne bwe kaggwa okuzimba baalemesa bamu ku basuubuzi okuddamu ne basigala nga babasolooleza we baasengukira bomwe bafuna ssente mu kifo kya disitulikiti okufuna mu katale akapya. Ate akatale ako bwe kasigalawo kiba kitegeeza nti kali akatale ke baazimba abantu abamu tebagendamu, kale kitegeeza nti tebasobola kusolooza ssente ziwera ate akatale kamaze okuzimbibwa. Kalisoliiso agamba nti newankubadde abantu bino byonna babadde nga babiraba tebamanyi wa watuufu wa kuloopa bulabbayinga buno ng'oggyeko Wofiisi ye yokka. Tukizudde nti mechanisms ezo weeziri mu bitongole ebimu naye abantu tebazimanyiiko ne bitongole ebyo tebitaddeewo offices zimanyiddwa abantu kubeera nti beekubira enduulu nga babayisizza. Mu lugendo luno abakulira ebigulirwa n'ebitundibwa mu gavumenti n'ab'emmunye baali batambula basiimulako enfuufu era gye byaggweera nga nabo baliko bye bazudde ku nguudo ze bassaamu ensimbi ennyingi zizimbibwe. Ku nguudo ezimu finishing workers pavements zaatise omusenyu tebaagutabulidde bulungi. Kalisoliiso agamba nti omuntu wa wansi yenyiwadde enguzi mu poliisi nga n'okubadduukirira nga baguddeko obuzibu abakulu balina okubaako kye babawaayo. Ne batugamba nti bo balowooza nti poliisi tebagiwa byakukozesa bimala n'olw'ensonga eyo nti poliisi ebasaba ssente bo kye balabanga obuli bw'enguzi. Abamu bakikola naye institution nga poliisi ekivumirira era ekirwanyisa. Bwe tukitundula tuteeko kigaziyaako nti waliwo ettabi lya gavumenti erivunaanyizibwa okutukubamu ttooki n'okukwata abo abakikola tubeegobeko nga Ssemukulu bwegoba ku bali b'amayeja. Abeetaba mu kakuyege ono bonna bakomyewo bawotofu bya nsusso nga kuno kw'otadde n'okulabula nga Uganda bw'egenda okusigala ng'ebyenfuna byayo bikongojja singa okulwanyisa enguzi tekwongerwamu maanyi. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.